Katonda bw'abanga awadde omwana ow'obuwala omukisa nguyise mukisa maama we n'abanga akyali mulamu mukwano gwe ateekwa okusinga emikwano gyonna ateekwa kuba maama wo kubanga maama wo ajja agoberera stage ezo zonna ez'obulamu bwo ekintu kyonna ky'ogenda okukola mami ateekwa okuba nga akitegeddeko era njagala kusaba nti abazadde abali ku Salt TV abatulaba mu programu eno eya Church Girl mwewe nnyo abaana mwewe abaana mu ngeri y'okubeera mikwano gyabwe in that omuwala anoonyaayo omuntu anaamugayidinga naye omuntu oyo anaamugayidinga tabeera wa kikula kirala kiba kikula kye nzikiriza nti eriyo abasajja abayambyeko abaana baabwe okukula nga baana ba buwala naye abaana ab'obuwala okukula taata akontributinga kitono kubanga chenjezi z'obulamu bwabwe maama yasinga okuzitegeera bafaanana ndowooza nkyogere tekirina buwemu omuwala abeera mukazi munno era ewaffe Masaka bagamba nti obukya buziba bwenkanyankanya omwana ne nnyina